Kansubire muri bulungi. Waliwo webuuzizzaako lwaki Yesu Kristo yeeyita amazima, obulamu oba ekkubo. Lwaki yakozesa ebigambo bino bisatu byonna omulundi gumu? Kuba bw'ozuula amazima gakuwa ekkubo ery'obulamu. Naye nga kiri bwe kiti, amazima mu nsi yonna kintu kya muwendo era bazuula mazuule. Tojja gasanga awo nti mu kkubo nga bw'onaalonda ekintu mu kkubo olonde otambule ogende. Amazima bazuula mazuule. Kyovula abantu abasinga bagenda ne makooti bagezeeko okubanga bazuula amazima ag'ebintu ebisinga, kuba kintu kya muwendo mu nsi yonna. Kyovula abantu abamu bakola ebintu bingi nnyo abagezaako nnyo okugezaako okuzuula amazima. Abantu bagenda mu makooti. Abantu katugeze ng'oli azadde omwana naye nga teyeekakasa ani nnyini ye. Abantu abamu tebamanyi oba bika byabwe oba famire zaabwe ze bazaalibwa, ne bafuba nnyo ne bazuula amazima. Galinga bw'olaba ffeeza oba zaabu nti ozuula mazuule era nga olina gasima nga bw'onaasima ffeeza oba zaabu. Kyova olaba nga tojja gasanga kungulu awo. Nyinza kikugereza nga bw'olaba oluseregende lw'emmotoka ebiseera ebisinga olukulembera abakulembeze nga batambula nga balina engendo ze balagako. N'amazima bwe gatyo bwe gabeera nti omukulembeze oba omukuumi w'amazima bwe bulimba. Amazima gakuumibwa bulimba era weegendereze nnyo ebintu ebisinga ojja kulaba nga basooka kuzuula bulimba ne balyoka bazuula ate amazima. Ebintu byonna mu nsi singa bikolebwa mu butuufu bwabyo oba amazima amatuufu, ojja kwesanga nga ebintu ebisinga mu nsi ojja biraba nga bijja kuvaawo kazibeere human rights ezoogerebwako oba eddembe ly'obuntu. Kuba ebintu ebisinga bikolebwa mu bukyamu kagabeere makooti abantu abasinga ge beesiga nti ye wali amazima. Byonna bikolebwa mu bukyamu kuba nga bwe nkugambye obukulembeze bw'amazima bulimba era omusirikale w'amazima bwe bulimba. Okufuna amazima amatuufu olina gasima paka bw'ogafuna. Kyova olaba gaba ga muwendo nnyo okusinga ekintu kyonna. Naye nga kiteeke mu bwongo ojja kuba okitegedde. Mubeere bulungi bantu.